tusanyusa bala abanyabo ne basanyukira tabasanyukira tutukire ku nsonga wazze gattaffe bali bave kale ku mukolo gwa Tata Kimbo wa 1999 genocide Rwanda Muzobote ng'afunye mwana muwala gubayita Rachel omukolo kuno guli madini era guyise mu mitendera tukimanyi nso lwaki tuli muno mu church omuwala agenda ate yali badde mulenzi gundi leka totumalako totuwoganira mutugatte bannange mpe mwano namwe mulimba muwanvuya nnyo ebintu kakati bagenda bagatta mu kaseera kano kennyini ababiri abaagalana bagenda babulya byomugenda totwasamira ate kwati bwasi bagenda bikola otubulira koshi omukama yebazibwe wanji omukama yebazibwe akoletya omukama yebazibwe ate mwebaze ekinga temuna kimwampa zisinywanga kukuwalaki njagala omalirize nebaze bulungi ebintu nga tuli ku mukolo omutukuvu twali badde mu ssabo tumutubalako emirembe mutuke bannange ku mpongo bannange pasita saagala kuyomba leero ndi mukakaba banguyizeemu kale kale kitaffe omutukuvu ali mukulu atugamba nti abantu abazze wano ne bakkiriziganya mu bulungi nti bagenda kugattibwa era sembere eno sembere temunaba nga ngenda okuwa ekibuzo ekisooka tuuka walimba na kasida balaida umekasida blida blenda umekisida blinda blindo blandi omugole muno solo munywengera omugole kale ssebo kakati ssebo gwanya amanya gonsobola lukuno kyenda mana genocide Rwanda Muzobote Tata Kimbo nyabo gwanya amanya gamatukuvu mukama waffe akuwulye Yesu Kristo nalukwata Rachel nga sembirino mukulu temunaba tugenda mu mitendera okkiriza okufumbirwa Tata Kimbo wa mu bulungi ne mbubi kakati omukolo kunyumya nnyo kwate busombodde bantu bangi omukolo gwa swayantafaka nalukwata mu linnya lya Kristo waffe mukama waffe Kristo okkiriza okufumbirwa omusajja ono era kizeemuakiriza Tata Kimbo wa okkiriza okufumbirwa byonna mbikiriza tuzingire wamu ero tamala budde alika tuzingire wamu nti omukama waffe Yesu Kristo atugamba mukama wammwe naye badde gyatuyise bwangu andi wenyesa wakibaze mu kyaki Tata Kimbo okkiriza okuwasa mu bulungi ne mbubi omukama waffe sebere eno kakkana mukama waffe Yesu Kristo nga nteeka omukono gwange kono nalukwata mukama waffe akuume bulungi ofumbe bulungi mu maka g'ono omusajja bw'agamba agenda kufumba watyanga agenda kukola bukozi nga namufunidde omulimu nga si wakufumba yadde ettooke pasi balijala obeeremu amagezi ku myaka gy'olimu oyanguye ebintu bino nga toteekamu birala mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo nalukwata Tata Kimbo wa mugenda sembere omusajja mugenda kwewa akafuba mu ngeri yo akafuba okukwatagana okulaga nemwabandi twayiga sanga mu mukolo gw'olwaleero bayogeranga nemwaleeta kulenda nemwaleeta essabo nemwaleeta ani anakyakusazamu enule mumbuulire bamanyira nnyo abantu olwaleero wano wetutuusanya kiddamu wange binafisi tekikyakyuka abaali bamanyira abaali babangira nga baddamu okumanyira nga kiyinza kitya mwana w'abantu kati tugenda mu kikolwa ekituufu era mukama waffe kituukeko yanguyawa mukama waffe kyatulagira nti mugende mukafuba musobole okukwatagana kibuga kiwe omukazi omugole mu mateesa kyangu nalukata dawano emikono kitama ate
kwata wano dawo kino tekirinda ise kumbaga sagala kungamba kintu sagala olire baba afudde ne baba mange ne baba kitange tonyumize mbaka kugambe ekikwatana ku toyi ali eri ku toyi agigudde swali eno kyaki swali kagudde toyi bagikubya ati banange pasita toyi yake kajaliko toyi yake kajabayo mukole inda kumulaje tuita ali agule toyi agula toyi